Ekisookera ddala nsooka okubeebaza okubanga mumbeereddewo ebbanga lyonna lye mbadde mu kkomera. Amannya gange nze Ssegirinyamuhamad, omubaka wa Parliament wa Kawempe North. Wano ku mukono gwange ogwa kkono nyinawo mwannyinaze muyita kansala Alice weeyo Masaka, era nga y'omu wabadde bambeererawo we mbadde mu kkomera, naddala mu kunkyaliranga nze mu kkomera okundeetera ekyokulya, okukyalira omwana wange Nagirinya Kifula tatuula, kugamba omuntu ng'oyo aba wanjawulo nnyo. N'olwekyo naye ageeka abeewo nga neebaza abantu mbabuulira biki byempiseemu tuuka olwaleero ate wendi okubeera nga nafulumye ekkomera. Kkomera nakwatibwa nga simanyi lwaki bankudde, naye ate nze omu ku babaka ba Parliament abaali beesunze ennyo Parliament, kubanga Parliament eyo nagendangawo nga buli lwengendawo nvaawo na mbiro speed miliyoni kusivaawo najjeeke ebokisa zange ezayulikirawo ku mulyango gwa Parliament sinze na kuzibala pitirivu. Esaati zange ze baayulizaawo ku Parliament, empale emisipi gye baakutulaawo ng'okundabako obulabi ebajjeeke. Naye Katonda najja n'akindeetera nga nti Ssegirinya kyekiseera jjeeke zikome, kyekiseera bokisa zo ze badde bayuza zirekerwawo, kyekiseera emifaliso gyo gye badde batwala ng'ozaawo okwekalakaasa bikome, nga ogenda kwejjiranga ku Parliament oteeseza abantu bo. Naye saafunamu yadde essanyu, ze bankwata sindaba na kuteesaayo yadde olunaku, kubanga nali njagala mbalage omubaka wa Parliament abeera atya nti fulo wano ensonga n'ozijjayo, ate ne mu constituency nayo ensonga n'ozijjayo. Naye omukisa ogwo Mukama Katonda teyagumpa, n'empaayirizibwa era n'enkwatibwa n'ensibibwa ku bwereere. Nebaza Katonda ti ndi bweru kati ne muganda ngala ne Ssewanyana. Ate era n'ennyongera okusaba ne baganda baffe abaakwatibwa era ensonga z'ebyobufuzi nabo bateebwe bafulume, kubanga nabo tebalina musango, balinga nze bwe mbadde nga ndi mu kkomera. Naye bwe mbadde mu kkomera tuyise mu bintu bingi nnyo nnyo nnyo. Ekkomera ky'ekifo ekiddirira okufa. Oli wakubuuza ekiddirira okufa olina mugamba kkomera, kubanga kyenjagala okubategeeza tubadde tubeereyo n'alani nga woodi gye tulimu erimu n'abantu abalala, naye ekiku kiri mu kkomera n'enkukunyi baganda bange, ekiku n'enkukunyi biri mu kkomera baganda bange. Era ekigo ekimu ku kyengendo osooka okukola ndowooza kwe kubatwalira eddagala ly'ebiku n'enkukunyi. Nze nasooka n'endowooza olunaku olwasooka nti oba ebiku baleeta bireete. Omanyi ebiku ziri genetically modified bed bugs, nti ebiku ebyembala, ebiku kyomanyi nti kiku kinene nogaa nti ekiku kino sofa kibadde kinuuna bano ababaddewo oba nzazze. So kyenjagala okubategeeza nti tubadde mu mbeera enzibu. Ebirala ebyetaago osi nyinza omwebaza osi Nayimuli abadde agezaako bikwasaganya, naye ebimu bitubadde tuyitamu mu kkomera tebibadde byakusaaga, nga okwebaka ssaawa 9. Kati buno obudde mulina okuba nga mwayingidde dda nga n'okwebaka mwebase nga n'okwogera teryayogera. Ero libayite ekkomera. Ekkomera likujjako okutegeera. Ekkomera omugenyi bw'akyalo omulabira mu katimba wali bwe tubadde. Ekkomera likujjako omuntu wono gw'obadde onyumya naye nga tokyasobola kunyumya naye, kwegamba embeera tebadde nnyangu. Era mbadde ndaba bannaffe nga basaaga linasaaga nga bajja banyirira oba babasibira mu zikeefusi negamba naye abantu bano omuntu ayogera statement eyo nenga singa akkiriza n'ayingira ekkomera netuba nga tumutwalira keefusi buli lunaku naye ng'ali mu kkomera n'ategeera kibayita ekkomera. So kubonaabona kubadde kw'amaanyi. Twebaza balooya baffe, twebaza abalamuzi
okwemayimira ku magulu gaabwe abiri ne bagamba nti nedda sajja bani enough is enough kabafulume. Naye Ssegirinnya ngeze okufuluma nga buli kimu kye natandika kyonna tewali kiriwo. Buli kye natandika kyonna nga kiweddewo. Ddwaliro lyasaanawo, Segibox yasaanawo, nayina abaana be nali nnyamba ekayunga mwalabanga be nayambanga ne ngenda ne mbaterawo zi Segibox ne mbajjanjaba ne nkola kyabamu abaali abalwadde abalina kansa. Jukira bwe nalemererwanga mu ddwaliro lyange eno ate nga mbongera eri mu Cancer Institute. Kati bwe nayingira ekkomera nga omulwadde wa kansa takyalina access eri ku Cancer Institute kubanga nze yabatwalangayo ate nga ndi musibe. Abamu ekimu ekisinze okunnuma nsanze baafa. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekintu ekyo kimpisiza bubi. Omuntu gwe nateekako ettaffaali lyange, omuntu gwe nakwata ku musaala gwange ne nnyamba awone yajjanjabwe okusanga nga yafa. Era ezimu ku nteekateeka ze tugenda okutandikirako engeri gye nvudde ku kitebe olwaleero okulabanga ngenda nambula famire z'abo abantu ate nteekeko ekimuli ku bantu abo naddala be nali nnyamba bensanze baafa. Nsanze abantu abaafa bawera 6 nga baafa naye nga baali mu buyambi bwange. Saba emyoyo gyabwe Mukama Katonda agiramuze kisa kubanga ekigendererwa kyange kyali kyakulanga abantu abo bwe bali. Era mujjukire mwabamawulire naddala ba entertainment nabayitanga nti kati ngenda wano ngenda kuyamba ono ngenda kuyamba ono. Naye kyannaku ti abamu sibasanze naye abamu mbasanze we bali ng'obwana bwe najja ekikubampanga nabusanga bwafiirwa maama bwafiirwa taata nga babusuulawo teri ayamba bwo nsanze bukyali bulamu. Katonda nkimwebaliza. Naye kyenjagala obategeeza ti enteekateeka yaffe ey'okulanga tuyamba omuntu anyigirizibwa tegenda kukoma kubanga ekyo Katonda kyeyanzaala nakyo kubanga abalonzi naddala kambazeeyo katono ku kitebe wali ekamooca bwe bali bampa kaadi emu kuzaaweebwa abantu nga baziweereddwa bantu lwa bunaku nti bayamba abanaku ti kaadi eweereddwa abantu batalina mwasirizi yali kaadi yange. Era kaadi yange yali etunuuliddwa nnyo. Bwe nafuna kaadi eyo maama abonaabona Masaka n'asanyuka, maama atalina kapito Embaale n'asanyuka, atalina kapito Jjinja n'asanyuka, atalina kyakulya nga bamugobye mu nnyumba n'asanyuka. Abeekawempe kugamba nze nali nfuuse MP nga waggwanga lyonna. Kyovula abantu baali batuuse okugamba nti nedda Ssegirinnya neno jangu otukiikirire nga abantu bampita. Era we bansibira nali nnyina ebbaluwa nali nnyina abantu abansaba mbakiikirire ebbaluwa nali mpezezza 2 nga bagamba jangu eno eyo kawempesa kasayi ewedde kati jangu eno ewaffe ng'abantu baagala buli constituency ngene ngikiikirire kisanja kimu naddala constituencies ezitaliimu bannuupu wa constituencies zirimu abannuupu bo bagezezzaako okukola naye constituencies ezitaliimu bannuupu abantu babadde naleka amalubaluwa nga gajjudde bwe gati ne bankwata ne banzigalira ne mbeera mu kkomera ku bwereere naye nebaza Katonda tinayimbuddwa era ndi bweru. Tugenda kuddamu tukola enteekateeka yaffe ey'okuyamba abantu ebisinza gizikiza. Tugenda kuddamu tutambuze emirimu gya constituency bamaama eddwaliro eryo kati lyenkyayinako obuzibu kubanga ddwaliro lyaggalwa. Nsaba Katonda wanaabaayo omuzira kiseeyo agamba nti eddwaliro liddewo simulinaako mutawaana naye sofa eddwaliro bwe twaliggala n'ebintu ne tubigaba. N'eddwaliro lyali liyamba abantu nga omuntu bw'ajja okuzaala afuna ebyenda ng'azadde kilo 3 tumuwa obugoye bw'omwana atumuwa mama kiiti ate ntumuwa ne kapito. Kati abantu nga mu kawempe tebakyajjamu na mbuto ye bw'afuna olubuto eba kapito era nkubirirawo nange Ssegirinnya nafunye olubuto. Kakati nga okujjamu olubuto nga nkukendezeza nali nkukendezeza mu kawempe nga nkukendezeza naye abalala abantu abamanyi enkola yange ng'oli bw'ajja n'olubuto amanyi bw'afuna olubuto amanyi afunye kapito. Ngira abantu embuto tebakyazijjamu kuba omuntu oyo gojjeemu tomanyi ky'anaabeera. Ayinza okuba yagenda okuba Ssegirinnya ow'enkya, ayinza okuba yagenda okuba Kyagulanyi ow'enkya, ayinza okuba yagenda okuba omukulembeze ow'enkya ow'amaanyi. So nga enkola eya abortion nga yo ngigobedde ddala. Olinga bw'afuna olubuto alaba ebintu bibiri, alaba okufuna ezzadde ate n'alaba n'okufuna kapito. Naye bwe mbadde mu kkomera ebyo byonna byabadde byakoma. Saba Katonda nsobozese biddewo. Okuba nti ekizibu kyenkyayina Ssegirinnya mmwe ndi mulwadde omubiri guno nagubalagako dda era bwe ngubalaga kati musobola okwekanga naye saagala guddamu gubalaga kuba nagubalagako dda. Nafuna skin cancer nga ndi mu kkomera gye yankwatira
olwokuba nti musula bangi nenfuna skin cancer. Bwe nagendera mu kkomera nalina obulwadde bw'ekibumba obwo nga ddagala ndijja mu Nairobi hospital naye bwe mbadde mu kkomera mbadde sikyalifuna. Ate ekizibu kya hypertension, blood pressure yange basembyeyo gipimange 200/140 era abasawo bandikomendinze ngende mu Nairobi hospital oba mu malwaliro agasobola okutuwa specialized medication ndenga nzijanjabwa. Kyesinaba kufuna olw'okuba nti passport ziri mu kooti passport yakola ki yazisigaza. Tukyalwana okulaba nga passport zivaayo era nkuba omulanga eri Attorney General Kiryowa Kiwanuka munnange passport tugende tujanjabwe muganda waffe sobola okusavinga abantu baffe kuba njagala okudda mu constituency nga mponye nga maanyi nyina nga polisi bwebengo bye nsobola okuteekako njiribwa eri eyedda gye mumanyi ne kati obudde buno polisi second eba yankutte dda era tubadde n'abamawulire wayo tubaitule gye tugenda okukolera polisi oluze ne ngana nti kati emisinde sikyayire emisinde jaggwamu njagala kyomba bulire gyo jaggwamu naye bwe mbanga nteredde bulungi nga nzijanjabiddwa emisinde gyaffe giba giddamu ne gibeeramu nga nsobola okumasukanga bwe namasukanga edda mummanyi bulungi nnyo era nalinnya n'enteekateeka ekikira ku Uganda ssebo mu misinde oza mujjukira bwe nadduka ku Parliament abasajja ne bagamba nti omusajja emisinde gyadduka ki era ko baava n'okuŋŋamba Ssegirinnya leka anywanga amafuta olw'okuba nti baalaba nga nzirukanye ne bagamba nti ate kuba alinamu petroli magulu olw'okuba baalaba nga mbalese kyovula baali batandikidde n'ebibooziboozi ebyo ne bagamba nti omuntu waba akulese kkiriza ne kati obudde buno siri physically fit ndi mulwadde siri mu mbeera nnungi so nsaba passport singa ziba zituweereddwa tuwe tujjanjabwe tulabe nga tusobola okubeera obulungi naye ng'era waliwo n'enteekateeka endala nga nteredde bulungi eyogenda okukyalirako Katikkiro wa Buganda y'omu ku basajja baterawo omugongo Katikkiro webale nnyo webalire ddala nalengera agi Nadduli naye ng'ataddewo omugongo gwe ate ekyembi n'afiirwa n'omwana we Jakana Nadduli kitalo nnyo kitalo ddala era nteekateeka ne mugana ngala ne tugendeyo tukungubage tuteekeko n'ekimuli bantu bonna benfiiriddwa nga siriibo bonna nyino tugendayo kungubaga ate n'ogenda ewa Bolanya naye tugende tumuteekeko ekimuli Jacob Bolanya oyo yafa ndi mu kkomera nesobola kumuziikako naye twagala kukola nteekateeka ate egenda okumuteekako ekimuli so activities zigenda kubeera nnyingi nnyo abamawulire mugenda kubeera bize nnyo naye ebyo tugenda bikola nga tumaze okustemerayizinga obulungi kubanga kati embeera gye tulimu si ya mulembe. Honorable ogenda kukomawo n'enkolaganayo watutumuka nnyo ku mutimbagano enteekateeka eyo oyimiridde otya kubanga katikati omutimbagano gwatabuka omutimbagano ebbanga lyemaze nga ndi mu kkomera mbadde simanyi nti omutimbagano gwakyuka naye bwe nakomyewo nenzira ku online nenzira ku Facebook TikTok nze saagirikaawo nasanzewo ne TikTok niŋŋamba naye ebintu byonna nga ndaba bipya ninga omuntu eyakava mu kyalo nze nali nve mu kyalo okujja Kampala najjira ku loole y'amatooke naye nakati era bwe ndabadde nga ninga omusajja eyakayingira Kampala buli kimu nga kipya buli omu ndaba Mr. Update abantu be nakyazanga ku Mr. Update page kati nagenza okwetegereza nga ate bwe balina nokyazanze ninga ntandikira wakyobola mbadde mu mbuuza omusajja bukyangadde atanyiganga yadde ekigambo ninga enkoko evudde mu kyalo enkoko bweva mu kyalo ngeze Kampala esooka kwetegereza nega nti masannyalaze wabudde bukedde nga tennakookolima esooka neyekkaanya yinza okookolimira ku masannyalaze ng'erowooza budde bwe bukedde kakati bwendi nga nkyetegereza so social media nsanze ya dominatingibwa dda abantu abayitirivu ennyo kati obeera live nga muliko abantu miliyoni mwenna muli live ono ataddeko n'oli ataddeko ate kati byakyuse ne wenna birekera siwe biri nagenza okulaba bulire bwayomba ne munne kati mu kkubo nga basinkaganye nga batambula ajja live kwamuvumira kuno kubakatiriza oli bwagenda n'agula emmere n'etamuwomera nga ajja live oli bwagenda kugamba live tezikyalinga luli ate bwe zaalinga kubanga luli abantu balinga bangi nnyo nga batono sigamba nti bannaffe sibaagaliza kujja naye nkyetegereza kuba kati linnya baali wambye erya Mr. Update kati noonya ddala era ndi ku muyigo gwa linnya ddala okulabanga nange nziramu ntambule n'ekintu nga bwe kyatambulanga ogenda teekawo linnya kikubanga ismaolaxessofficial omwaka ye mukulembeze w'abali ku mitimbagano ogenda kujja na linnya kati lira
bubanga ngamba nti obudde buno kati isima yakulira abali ku mutimbagano n'ensolosozi zintambudde bannange mu abantu mwenna bwe mwetunulamu mwenna ne mugamba mulonde muzeeyizedde bantu mwenga mulimba muzeeyizedde ne mugamba nti mwenna Baji Kayima Shafiiki Bamako muganda wange Keizi muganda wange Alex baani n'abalala bonna ne mugamba nti isima okulonda saaliwo kingi wa internet nakomyewo kulonda kulina okuddibwamu bwabanga isima gwe mwalonda bwe kibanga we sibadde mwalonda isima nga akulira abali ku mutimbagano nze siri wansiwe ze ng'anyi kyobola mbadde mwegendereza nnyo nga sinadda ku mpewo okwetegereza biki ebigenda mu maaso kati kyate nkitegedde leero nti mwaddira ne mulonda isima munswazizza nnyo bannaaye mumwenna nemugamba nti kati isima yasaanidde ne isima yennyini ndoza tamanyi nti yalondebwa naye yennyini aleka takimanyi olina mujjukiza nti waiguu walondebwa n'olwekyo kati obukulembeze bwa isima obwo si butuufu olw'ensonga nange ndi musajja wa intaneti ate ngenza okudda nga gwe mwalonda kitegeeza okulonda kulina okuddibwamu. Siyinza kutunuzaako yali omubaka Katolo Lwama yasanyuka nnyo nga osumuluddwa naye ebigambo byayogerako manyi yali mu ttiimu Kawumbi agamba mbu mwali mukuse. Kato engeri gye mbadde nti ndi mukomera mbadde sigoberera nnyo bintu bye kubanga mukomera twali tulaba TV nga tulaba mawulire naye kyenjagala okubuuza okukkuta kutya kwe yali ayogerako kakati nze Segirinya ndi mubaka wa Parliament ekirala nabagamba nti essente zigenda okumpebwa ku motoka ngenda zizza abantu kati ani oyo yeyampa ng'oggyeko ssente ezimpeebwa ne babaka bannange ne bakulembeze bannange abalala n'olwekyo Kato aleka naye yali anoonya likes ngala abasajja bali mu Segirinya ali mukomera naye kandoonyeyo ku likes waliwo kati enkola ey'okunoonya likes ate kati yeeyongedde nnyo bwe nakumyewo nagisanze nnyo omuntu akole ayogera ekintu nga sina kituufu naye ng'agamba at least ne banazuulira nti si kituufu senga manyi okufunayo ku likes n'olwekyo sina muntu nze yali ampadde ssente obusente obwange obw'ekinaku bwe nakwatanga ne nteeka mbantu olwekyo tewaliiwo yampa yadde 10 Katala yali anoonya likes. Kati gwakomyewo ku mulembe gwa TikTok nga yajja ddo n'agisobola internet onaddamu n'ogisobola ogivuganya Segirinya. TikTok ngenda gigendako kutandika n'ennaku ezo ezijja mu maaso nabe nga ngijoyininga naye nkyasoma ogiyingira otya otandika otya bye Facebook mbimanyi kuba nze neteekako naye kati si TikTok simanyi n'oyingira otya Kayima ngambye tiyajja kunjigiriza TikTok naye ngenda gijoyininga njibeereko naye kati nkyasoma abantu namba nsanze nnene nnyo kati nkyasoma nyingirira wa ku left ku ddyo ku kono wa nkyasoma bagende nga nkoko eyavudde mu kyalo internet nsanze bagidominatinga benalekako sibe nsanze kati kintu ate kyabimba dda kintu kirala nnyo n'olwekyo kintu ekipya ng'okiyingira oba ekintu kyonna nga tobaddeewo olina okuba kwegendereza oba olina okusooka ne weetegereza n'olwekyo internet yagisigala update ya Parliament tewakolayo wadde n'emu n'osibwa tokolanga na maiden speech otandikira wairo ddayo mu Parliament. Parliament budde bonna ngenda kuddayo engeri gye tulabiseeko kitebe kati gundi yaffe eddako yakulabikako ku Parliament era kola ku Parliament lwe ngenda okukola maiden speech yange mujja gitya nnyo tovala tubadde kama okyawali nkekkereza naye mwe temutegedde nkekkereza naye nga nnyina wenkintu wekikola ki wenkitegekera ebintu byakekkereza akati njagala bantu mmwe mubeerewo ku lunaku lwengenda okulabikako ku Parliament njaddu bategeeza mulabe maiden speech yange nsonga nzinnyonnyole era ku lunaku olwo ne maama wange ku Parliament nja kulumbawo naye kubanga y'omu ku bantu abalwanyi olutalo okulaba nga nfuluma n'akaaba amaziga n'ateekawo embeera yonna n'akola ki naye nga teri ayamba n'olwekyo olunaku ne maama wange ngenda kujja naye ku lunaku nsaba nnyo sipiika mpa omwaganya
maama nyingire naye wano ku ntebe wano mandinaane okuba nti tebakikkiriza mu protocol ya parliament nti yalina kubeeri mu gallery naye njagala kuteekayo kusaba kwange banzikirize maama ntuule naye awo munda awo nga tuteesa awo nga naye waali awo ensi emulabeko ate ne byankola byonna byonna nga ndi mu kkomera amanye nti nakola ki nasiima ate nga abantu bagambye ku kitabo nti ebbanga lye bakusibadde bamanyi oluzungu otondo bagenda nawe luweddemu kuba towezezza ddakiika emu mu luzungu ati nkugambye byonna bibadde bigenderere gwe tubadde wali gwe tomanyi kigenda mu maaso kubadde munnamawulire kati gwe omanyi ekindi mutima kati gwe kyotamanyi kireke buli kimu kirina ekiseera kyakyo wakulabako nga weesimba oli mu kkomera ng'oyagala kwesimbawo ku bwa sipiika obwa sipiika buno okyabulinamu interest singa kakati ebyo ebifo byalondebwa dda singa parliament eddako kakati obudde buno twagala twogere ku kiriwo kuba kati parliament eddako giba myaka 5 kati bwetandika okukola pulani y'emyaka ate 5 mu kisanja ekijja wabula twali twesimbyewo nga tugamba naffe tulina eddembe constitutional right naffe okukola ki okwesimbawo era nga twagala tuvuganye ku bwa sipiika ne deputy speaker naye ne tutawera mwaganye ogwo kati ebyo biri overtaken by events byaggwawo kati katulinde ekisanja ekijja eky'emyaka 5 tomanya bw'wanabaawo mu kisanja kwesimbawo nesinza kubeera nga mpulaningira ku kintu ky'emyaka 5 okomye olowooza obwaloopu onaabusobola engeri gye tugenda mu lishafu eddako obwaloopu ebabukuwa onaabusobola loopu waali olwedde tulina loopu mu kitebe kugundi nga NUP kubanga ffe tulina majority loopu yalondebwa waali obwaloopu ate tebabwesimbako obwaloopu President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yalinako obuyinza okubulonda n'olwekyo ekyo si kyekifo kyenkitunulidde wabula njagala nnyo okulaba nga ku cabinet eddako banteeka ku kifo kubanga enkadde mbadde siriiko ebampe ministry ya disaster preparedness eyo ministry ya disaster preparedness esobola okuntambuza eggwanga lyonna nga ngenda nyamba abatayina nyamba abaki ate nange sirina naye lwakuba nti bw'oba n'omutima ogulina ogugaba n'akatono koyina osobola okagabanako ne banno kubanga olyanza oga nti Ssegirinya okugaba ye yajjudde ye abantu be bonna bali bulungi nedda n'abanga abamu mulimu abatali bulungi naye waliwo gw'olengera n'oga nti ate ono ali bubi nnyo okusinga omuntu wange oba okunsinga n'oga akatono kennyina kankasheyalingeko naye era kyekimu kukingatta n'ono kansala wange naye abikola nnyo mu Masaka eyo n'agaba n'akola ki katono kayina okugaba tekitegeeza kubanga oyina guba mutima waliwo abasajja abagagga nga tagaba ate n'osanga omwavu ng'ataagaba n'olwekyo ministry ya disaster preparedness nsaba ekibiina kyaffe kindowoozeeko buli shafo eneebezeeko mu kukwata Ssegirinya tebaamukosa kubanga ogaye ne maama eka gweyagala okujjako ne mu parliament omukyala yaali ati ye Ssegirinya ali bulungi sikitegedde ekibuuzo kyali okay abasajja tebaamukoona akyasobola okukola emirimu basajja mwe bannange ekyo kindemeredde nedda sewo ekyo kindemeredde kuba ebbanga ly'omwaka gwoma kakati ekiriwo waliwo ebintu kati bye sikyalowoozaako kati ndowooza kusooka nejjanjaba enterere obulamu bukomewo kati mu byenyina okukomyawo obulamu buterere bwebwo obulamu bwonna kati obudde buno sinaba kulowooza nnyo ku ebyo tonalowooza kuza ku Nagiri tebankosaako wantu bonna ennaku enkulu mwakolanga mutya kukomerera kati mu nnaku enkulu kyetwakolanga nze ne Honorable Bala nitwefumbiranga nga twefumbira fumba twayiga waliwo oyigira ku mulimu ganzo gajangu naye oyigira ku mulimu kyobola saagala nnyo omuntu agamba nti njagala omukozi naye ajje ne experience ya myaka 2 myaka 5 myaka 7 ekintu ekyo kifu muntu asobola okuyigira ku mulimu kati omuntu atalina experience bw'ogamba kati kitegeeza oba omutidde kati nze naalani mu nnaku enkulu nga twewaatira ne twefumbira akuba okuwaata okwo nga kusumbuwa nnyo ettooka ogenda oduteeka mu ntamu nga nakasigaddeko nakatono buli saze kuba twagenda tetumanyi naye ebbanga lyetwamalayo n'ennaku ze twamala nga ennaku enkulu zitusanga eyo ate netubeera nga ate tuli bakugu nnyo mu kuwaata olwekyo nga tugaba n'emirimu wala nefumba emmere nze nenfumba enva
era mu nnaku enkulu bwetyo bwe twatambulanga. Ndowooza ko ovuddeyo okole ku mikolo because emikolo egibaddeyo mu Nuupu n'abasinga balowooza na kibiina kya mikolo si kya bukulembeze. Emikolo mu Nuupu gikolwa lwa nsonga. Ffe Nuupu kate yaffe weeri kutwala buyinza bwa ggwanga. Naye bw'olaba nti waliyo kunga nga mukolo guze guba guyina beguli ebyokukola kakati mwe mutambule muti kuba teri kibiina kitabeera na nteekateeka yakulaba nga kigayidinga abantu baakyo bwe balina okukola ki bwe balina okutambula. Lwekyo emikolo egyo egibeerayo giba gigayidinga ba leaders balina kutambula batya ate ne bafuutu soldiers balina kutambula batya. N'olwekyo enteekateeka bw'eti era ku Nuupu yeeriyo nja gyetabangamu okulaba nga tugayidinga abantu baffe ate naffe ne tugayidingibwa kubanga nange bwe mba wali wabaawo bye bandagira nti kati bweti tutambula tuti. Lwekyo emikolo egyo tegibeerayo kusaaga busaazi. Tuba ku mulamwa gwakulaba nga abantu baffe bafuna message esobola okubeera nga ekyusa eggwanga lyaffe Uganda. Ate embaga nayo era simbi naye nze si kyekiseera kino. Embaga nze ya maaso eyo kansooke male okulaba nga nzizaawo byonna ebyonoonese nga siriiwo nga okulaba nga eddwaliro liddawo segibokisi eddawo okulaba nga abantu baffe tugempawalinga katono ke tuyina kabakulaakulanye okulaba nga abantu baffe babeera happy nga bwe nabasuubiza nti bwe mba mpangudde Ssegirinnya ngenda kubeera nga nkola kino na kiri ebyo byennyina kati okusooka actually bye ndowoozaako sirowooza ku byamasanyu ga bulamu bwange kubanga ate we sibadde bingi nnyo ebyonoonese bangi nnyo abakoseddwa abantu bangi balwadde ng'oli yeetagana 5,000 ne gimubula n'afa nga 5,000 gyokka gyafiiriddeko yadde nange sirina naye ate egy'etaano Ssegirinnya nsobola okugisasula so kati ngenda kubeera mu activities bwe zityo ebirala ngenda sooka bwe gibanga gundi za kibiina nteekateeka za kibiina waliwo ekiriyo nga ngenda naye ebimu byendaba nga ate kati ebiri agent naddala mu constituency mwe sibadde n'abantu nga bakyanyinako ennyonta bye nyina okusooka kuba nyina okukola Thanksgiving mpite bannakawempe mbanyumiza olutabaalo lw'ekkomera nga bwe ndunyumiza ku kitebe mbabuulire embeera gye mbadde gye nayitamu biki olutabaalo nja dunyumya nnyo ndunyumize bannakawempe kitegeeza nyina okukola Thanksgiving era nammwe era mmanyi mujja kubaayo n'ebibuuzo ebirala mubitegeke mujja bibuulizaawo. N'olwekyo eyo nakyo kiri mu nteekateeka yange nga nkomyewo ku layini naye nga nsoose neva mu kujjanjabwa kw'endiga. Thank you so much.